Guno si gwe mulimu gusoose nze neeyama nti buli kisiibo oba mu Ramadan njagezanko kyensobola okulaba nga nsibula abasiraamu. Ate nze ekyenjawulo kyenina nze sisibulwa mu basiraamu ennaku zino ezisooka, nze sibulwa mu nnaku ziri 10 kubanga kibaŋŋamba nti ennaku ezo singa okuyoolera empeera era nze nembeera nga ndiwa nga akantu nkayina nsibulwako abatono, naye ate bwe ngenda ku mizikiti okusibula okunene nsibulwa mu nnaku ezisembayo 10 kubanga nange nfuna ku mpeera eyo. Nolwekyo baganda baffe manyi nti no tuli mu mbeera mbi, embeera economy si nnungi, naye buli wobeera nga akatono kasyalinga ne munno ate naawe ofuna empeera. So bino tetubikola ku lwa bululu wabula ne luli nga kaluka akagwa mbadde nga mbikola kisibo kyonna mu covid bino nabikolanga. So kino nkikola ku bulungi bwa baganda bange abaisiraamu, manye embeera gye bayisitamu ate ne ku bulungi bwa batuuze baffe. Kubiriza abasiraamu mwenna temwebaka tulo, musulenga mutunula musome Quran, muwanike emikono kuba ebizibu tulina biringi mu ggwanga lino. Eggwanga lino lijjudde ebizibu, terikyalimu kulumirwa, terikyalimu kusaasira, wabula tulinga abali mu National Park. Nkyera akuwadde nga bwakola bulijjo era tumwebaza olw'embeera esinga okubeera ennyo. Musajja ono tubeera naye talina byali akirikira.